Okuviira ddala emabegako emyala gizze gitawaanya abatuuze b'e Nateete mu Kigagga Zone nga gitwala ebintu byabwe, abaana abato, abantu abakulu ssaako n'okwolona bizinesi zaabwe. Abatuuze bazze basaba obuyambi mwaka ku mwaka okuva eri gavumenti n'abakulembeze ab'enjawulo era nga n'abakulembeze ababeera beesimbyewo babasuubiza ogikolako naye olutuula ku ntebe y'obufuzi nga beesuulirayo gwa nnaggamba. Ennaku z'omwezi nga 22 Ogwokusatu 2022, Minisita omu ow'e yavaayo ne KCCA ne balambula emyala gino era ne basuubiza abatuuze okugikolako mu bwangu ddala. Ennaku z'omwezi nga 5 Ogwokuna 2022, omwala oguva ku kkubo eryambuka ku Church y'Abakatoliki ey'e Busega okutuukira ddala ku Centenary Bank ku kkubo ery'e Nateete eriva Masaka Road gwatandikibwako okugulongoosa. Bwe twatuukiridde chairman wa Kigagga Zone Mr. Sultan n'abamu ku batuuze be bino bye yatutegeezezza ku myala gy'omu kitundu kino. Ngawula abamwala abakazi nakuno tebakyasula pampers mu matoozi naye bazisula mu mwala nosanga ali mu mwala enkuba wetenyonyo engeri gyekali akatono era neyerula waggulu osanga kugira mu bucafu ne buba bulungi enkuba lwetatonye ensiri zigera ne zikutta ku mazzi wano etuka tegatambula bulungi butonwe omusujja ono gwaki okukwata abaana baffe naffe tukomeka nga tubadde so omwala si mulungi okusa amazzi tigapome ate abantu bagakozesa mu bulamu obwabwe kanye kibaleetera okubalenga endwadde ez'enjawulo iphone daimonia dyson endwadde eziva ku mazzi amazzi ate n'ekirala engeri ekitundu gye kiri nti kya slums ebibeera bingi nekasasula enyinja ngaakulikita okuva mitundu ebyenjawulo ng'ate yegatta mu mwala gwe gumu n'alyoka agenda n'aba ng'ayiika ebitundu bantu olweso engeri gyekiri nti ne kanso ewawo okuyitamu okubiyula kanye olwesanga nga byeddimu mu kitundu. olwako tulina mu katundu kaffe kano akomwala omwala mufunda enkuba bw'etonnya amazzi gatuyingirira.